Okay. Yes. Kaukiwa kayigidewa. Mbalamusiza njagala kubebaza olwaliro ennaku z'omwezi tubala 29. Lera 29. Aya ku lwomukaaga 3 ku Sanda 3 mulumu. Ku Mande lumu. Yegibadde emiranga. Naye nga mbalamusiza tusooke tubaze Mukama atusobosezza okubanga atutuusa wano. Abantu bangi abafuniddemu obuvune, abafunye okusomozebwa okw'enjawulo. Twegayirire Mukama ate omwaka 2024 gw'oguleme kutuyisanga 2023 bw'atuyisizza. Ate abafunye obuwanguzi tusabe Mukama ebirungi bye tufunye mu 2023 abitukuumire mu 2024 ate atwongereko bwongezi okutugabirira. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Omusiraamu agamba nti alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Omulokole munzikirizayo kubanga nzikiriza nti byonna mu byonna tolina kyesobola kutuukako nga teweekwasizza mutonzi. Nsooka okuyozaayoza abalina obuwanguzi obutuukiddwako. Mu projekiti ya Buwama project nja kusaba abantu abataasindika abantu baabwe kufuna ttaka. Ttaka lyabwe tukwatagane n'emulongo babiri tukola arrangement abantu abo batwalibwe okukwasibwa ettaka lyabwe. Mu projekiti empya eya Model Village season 2 oba phase 2 tuli ku osasula obukadde 2.5 ku ntandikwa n'osasula akakadde kamu buli mwezi. Ng'ettaka ly'oba ogenda okufuna lya bukadde 6.5. Tukyali mu Buwama town mwe tukyali. Mu nteekateeka eno deadline yaffe tukoma ng'ennaku z'omwezi lumu, omwezi ogwa Gatonnya. Abantu bangi bazze amazima gennyini nga ensonga gy'ayogera ogiraba. Mwami Lugonvu, nange nandyagadde okufunako ku ttaka. Nandyagadde okufunako ewange, okufuna ku poloti ya 5 ku 10 n'ekyapa ku bukadde 6.5 nsobole okujja abaana bange mu muzigo. Nsobole okufunayo akapoloti ak'okubiri. Nsobole okufunayo akataka kenterekamu ensimbi. Naye Mwami Lugonvu amazima nfuna akakadde katya? Nfuna akakadde kamu. Mwami Lugonvu ng'ovudde kufuna akakadde kamu, ekituufu omwajjira sirina bukadde 2.5. Nkole ntya? Nayogedde ne mulongo babiri ku nsonga y'emu kubanga abantu bangi abazze amazima gennyini baminga ensonga yagiina ng'agamba nti nze sijja kufaayo ne bwe naabanga nfulumye gwa 6 ng'ezange ziweddeyo, naye waakiri nange mbeereko feezi eyo kubanga kino be twatandika nabo mwakirozaako. Be twali nabo mu sizoni eyasooka twali ku bukadde 5. Tugenza okuyingira sizoni ey'okubiri nga naffe tetwagala naye ng'ettaka bali paaluusiza. Tuli mu kifo kyekimu location y'emu naye ettaka lipaaluusi liyingidde 6.5. Tetumanyi sizoni ey'okusatu tunaaba ku mmeka. Kati abantu abo bambi ng'agamba nti omusaala gwange nfuna kakadde, nfuna emitwalo 9 siweza na kakadde ate ng'ensonga y'ogiwulira. Ekituufu ndese ebbali siyambiddwa sikufunyeemu. Ekigambo ekyo waliwo Madamu Angela Nalule yakiŋŋambye n'enkwatibwa ennaku ali Saudi Arabia. N'aŋŋamba sikufunyeemu wadde nga bala bakufunyemu nzonde sebbali. Ekimu ku bye ntunuulidde nja kusaba oyogere ne mulongo babiri gwe wenna agwa mu ttuluba eryo. Siweza bukadde 2.5 naye nsobola otandika n'akamu 1/2. Buli mwezi nsobola osasula nga 5 7 waakiri ne bwe naafuluma gwa 6 naye nga sisigadde. Weebali ng'agamba nti nsobola kutandika na 1.5, nsobola kutandika na 2M, sisobola kutandika na 2.5. Nzikiriza ntandike n'akamu 1/2. Nzikiriza buli mwezi sisobola kusasula kakadde kubanga abaana balina okusoma ate nga naawe okiraba. Sisobola kusasula kakadde, sisobola kusasula kamu 1/2 oba mmeka. Naye waakiri nsobola okunyigiriza nensasula 7 nensasula 8 nensasula 5. Mwami Lugonvu tondeka. Ensonga eyo nkulu
bwe wabanga waliwo agwa mu ttuluba eryo ng'ogamba nti nsobola okutandika n'akamu ekitundu oba obubiri, ng'ogamba nti nsobola buli mwezi okusasula 5,500, nze sifuddeeyo ne bwe naafuluma gwa 6 oba gwa 7, wadde bano bajja kuba bafulumya ogwokutaano, ne bwe naafuluma gwa 6 oba gwa 7 naye nga nnyingidde mu eno sizoni 2. Bwe wabanga waliwo abagwa mu ttuluba eryo yogerako ne mulongo babiri olwaleero nga tetunnagala kuba kwagala butayagala 1st January tujja kuba tukola ki? Tujja kuba tuclosinga. Agwa mu ttuluba eryo yogera ne mulongo babiri, tokuba WhatsApp call, either kuba direct oba omuweereze message, ayinza okulwawo okuddamu abantu alina bangi banno, kubanga abantu bangi ye bw'aweereza message yagala omukoleko essaawa eyo nga ye alowooza nti ali special ku banne. Bw'olaba tebannakuddamu waliwo banne abalinga ggwe be bakyaddamu. Yogera ne mulongo omunnyonnyola ensonga yo asobole okuyingiza. Essimu gy'ojja okukozesa abantu bangi bajja ewange eno project, nze ndi pioneer coordinator waayo, tukwanaganya era yatukwanaganya ne ku season 1 mulongo babiri Barbara owalwengo General Hardware ku ssimu eya 0700 63 63 37 0700 63 63 37 yessimu gy'ojja okumufunirako kweri ku WhatsApp, either muweereze message oba omukubire direct naye nga tokubye WhatsApp either kuba direct oba omuweereze message ajja kuba asobola okukola ki? Okuddamu. Ne bw'obanga olina ky'otategedde kyeweetaaga okulungamizibwa, kyeweetaaga okunnyonnyola, mukubire oba muweereze message mugambe nti neetaaga okunnuŋŋamyamu wano ne wano, kano saakategedde ne kano saakategedde, nsaba kunnuŋŋamya. Eno opportunity yaabo ng'ogamba nti ekituufu omusaala gwange gwakakadde, omusaala gwange gwa 900, naye nsobola waakiri nange okusasula nga 5 eza buli mwezi, omukaaga ekitundu we gunaawerera nange nfune ewange, nsobola otandika n'akamu ekitundu, nsobola otandika n'obubiri naye temundeka mabega. Eno opportunity yaabo. Tulina olwaleero, tulina enkya zijja kuba 29, enkya 3, enkya zijja kuba 3, tulina 3 mu lumu, that is Sunday, tulina ne lumu ku Monday. Awo bwe tujja okuba nga tukola ki? Nga tusiiringira. Naye nga ne bali already abayingira ate bagenda kubeerako batambula ku nteekateeka nga bwe badde. N'olwekyo nsuubira okuba nti nyinako bannyinaze ne baganda bange beŋŋondereza obulamu. Essimu ya mulongo gye tuba tukozesa eya 0700 63 63 esembyayo 37 0700 63 63 37 63 63 37 ne ku screen kweri webale nnyo, webalire ddala ne ku screen kweri osobola okwogerezeganya naye bw'aba nga waliwo kyonna kye weetaaga okwebuuza, kye weetaaga akunnyonnyole, yita ku ssimu ya mulongo babiri kweyo ensonga eri abo bamufuna mpola nga lugonvu abaga nti ekituufu omwavu taabeeko kake nakake kati fe abafuna, kubanga kyekibuuzo kye mubadde mumbuuza nti mwami lugonvu olwo fe abafuna omusaala gw'Emitwalo 8 tugooyingewa, olwo fe abafuna omusaala gw'akakadde tugooyingewa. Okitegeera mbawadde ew'okugooyinga. Ndowooza ensonga yammwe ngizeemu, nalabye babadde bagirenga nti nyina okujja, ndowooza nkinnyonnyola mbeere open ku kyo kikye tusobola okuba nga tukola. Yogerako ne mulongo kwekyo nzikiriza okuba nti ajja kuyamba. Messages abana nnyingi tofaayo, ayinza obutakudda mu ssaawa eno ajja kuddamu edda. Yes, ndowooza sirina kye sinnyonnyodde. Mbagaliza omwaka ogumalako obulungi, twekuume. Bw'oba tolina nsonga y'okutambuza totambula, ne bw'oba otambula ng'ovuga tuvugire mu sipiidi 80-90. Tukuume obulamu, obubenje bungi naye kiruma nnyo okufa nga tumalako omwaka. Tukuume obulamu, emidigido gibeera mingi, sirimu oleme mufuna ku lwanga 3 mu lumu, sirimu gwe weekuumidde ebbanga oleme kumufuna ku lwa 3 mu lumu, n'endwadde endala ez'enjawulo. Ate Mukama atukuume nga tuli balamu, atuwe obulamu, atuwe obugagga, atuwe emikwano, atuwe abantu kye bayita social capital, abantu abasobola okukyusa obulamu bwaffe. Mukama akuwa omukisa ng'oyingira omwaka
24 ate akumazeeko 223 mu buwanguzi. Mubere bulungi.